Ngenda kwogera ng'omwogezi w'ekibiina kya Mukono ye Maama okuva e Goma olw'obubaka obwo. Mu kaseera kano kennyini patroni waffe Honorable Namboze, thank you very much kuba tumanyi oluusi tebiba byangu. Era kyekyo tewali agamba. N'olw'obugambo obwo mwebale nnyo okumpuliriza. Abakulu, abaana, mwenna basebo ne bannyabo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukamiizoni ng'era nze wa executive ndi wa production. Mu linnya lya Mukama temujjanga okwo. Era basebo ne bannyabo Mumbejja, kansala w'abaana abawala okubakubira omulanga. Amasomero waliyo n'eby'emitwalo 5 ate waliyo n'eby'obukadde 10 mu Uganda wano. Kyala omwana wo mu ssomero ly'osobola. Badde mbuulira sisita, nina muganda wange owa maama eyasikira nnyabo, ze nali muweerera satifikeeti yange eya Maria Goleti. Nali simatiranga bintu ebyo, kyenava nkozesa bujoozi, bunyoomi, ne nkwata $2 mu budde obwo dola yali egula 28,000. Ne mugamba ziizo ne nnyingira mu ssente. Somero lino lyali lisaawo, omwana n'agula muwogo n'atandika okusiiga muwogo nga bw'aguza abaana. Wayita ebbanga ttono, omukyala alinawo kantiini n'ajja okundaba mu makya. N'agamba nnyabo, munabeera bakabaka ba paalamenti ate ne muwogo nga mmwe mu musiika. Koze ki? Muganda wo amaseko emirimu. Ngenda okujja okukola nga ye yasukuse 11 ng'abaana bonna amaze obaguza muwogo. Nze sikyakola. Ne mugamba maama, mu nnyumba muno musulamu omubaka wa paalamenti ate wa myaka emeka? Oli munaku munno. Wabula nze mbasaba mutegeeragane, yasiike akuwe wali otunde. Ne bategeeragana. Nagenda okulaba abadde asiika muwogo ng'atandika okusiika obummonde. Nagenda okulaba abadde abusaza engalo ng'aleetayo akuuma. Nagenda okulaba ng'asiika buno obundazi obukaluba ennyo babuyitani. Ekyapamulanga nti baaba njagala ondigesitalingira lebo yange, bagiyita board school. Leero ne bwogenda mu supermarket okisanga omwana n'atandika. Ngenda okulaba abadde aleta ennyobe y'obummonde ng'aleeta nsawo. Wayita ebbanga nga lya myezi 9 ku mwaka, nanga nti baaba ngenda pangisa ntweri wano tewakyammala. Tundira watono mu mizigo, abaana tubaagale. Era nange Mukama afunyidde ku ssente. Abaana abali ku kyalo nabo baana baffe. Kuba kati bwetunula wano, kati wano we wajja okuva abanaafumbira. Jjajja wange omusajja manyi, basajja nabo baali bagaggamu otusinga. Atilisti kyeŋŋambira nti Zaina yali mugaggamu. Taata we Jamaada yali makanika mu Australia. Naye nga ffe bwe tuleeta endagala ate tuzikuza mwamyani Jamaada we ne ŋŋamba bali batusiikamuko. Ekyo omanyi bw'okala ng'oli bubi n'ekitalimu okiyita kiki? Kinene nnyo. N'olwekyo nze ndiwo
banyabo munsongengako nga mubuulirira abaana bammwe mutengamu amaanyi tikisoboka mukolenga maama wange bwe yakola maama wange yakwana abasomesa nga buli wiiki 2 ajja ku ssomero n'abuuza ku musomesa ansomesa era waffe eyagaana okusoma yagaanira mu senior 4 n'emmotoka alina oyo yeyagaana ewaffe eyalema ne tugamba oyo yalema alina amaka n'emmotoka kubanga maama yeewayo bataata batuba tugaba wano sikaala ndaba mujja batono oba mulowooza nti mwe munajja tunagamba nedda oli musajja genda okuli naye ggwanga tumanyibwa ebiri maama nga bwa simba lumonde ng'ayozaako eminwe mu kibbo n'akutikka n'agamba twalira tikyawo lumu yajja ku ssomero ng'ali lubuto lukulu basisita wange Silivia netwekweka abaana batusekerera naye wagalamidde wali enantabulirwa mwetondera bwe nakula neŋŋamba nga bwe yali amuzaayo nnaku bunaku kuzaala mami yajja ku ki omwana w'omunaku ekigere ky'omuzadde ku ssomero ze sukulu fiizize Beti Namboze meya waffe Nkooyooyo omubaka wa Mukono South Mwami Mane abakulu b'amasomero mwenna abali wano bakansala mu bitiibwa byammwe abazadde mwabasinga mu kintu kino mwebale kujja mwebale nakuguntula abaana bano bampisa mwebale kuwagira mu byenjigiriza mwebale kuwagira byenjigiriza bannange njagala kubayozaayoza okuva mu nnaka enkulu akaseera katuuse akaseera kakutwala abaana ku ssomero mbasabira abazadde bannange emiwendo gya school fees si byangu wabula nga mutusindise nga mutuzizaayo mu palamenti eyo nsonga nkulu gye tugenda okukoonako bannange amasomero kulwaki bagajjako emisolo ng'ate basomesa abaana baffe amasomero gonna abugoleseza olwaleero mwebale mbakubidde kajambo muliwo nga sebalaba mu tenti Cornerstone mbatumi library osome soma obwana bw'omusomesa yenna mutawaanye mukole ki otategedde genda ogambe omusomesa wo sitegedde akasembayo njagala abazadde bammwe mubawe ekitiibwa muwulidde abazadde bagenda ne banoonya school fees si nnyangu n'olwekyo mugenda ku ssomero temuzannya anayagala okubeera ng'amaniyo kino kifaananyi kirungi mugenda kukola kintu eki musome nnyo ereze otwale omwana ku ssomero ffe ng'abazadde ekisinga obunene kye tusobola okuwa abaana baffe it is education omwana bw'omusomesa obeera omuteeseteese so mbakubiriza nnyo nkiddamu mbakubiriza weerekereze akakatono k'oyina twala omwana asome bursaries ziri wano mutambule mu masomero gano gonna agaliwo ate nno ffe tubagamba twala omwana ku ssomero eryo lyosobola tetwagala ogende ery'obukadde obwanana bw'essente bwegamba nti nze ndi bwenti naasobola emitwalo 13 like that
tetwagala mugende we mutasobola. Ekyo nno kyenkubiriza abazadde. Tewali issomero nti lino lisomesa lino siiga lino, naye kiva eri omwana. Attention, omwana jawa teacher mu class kwe kusoma obulungi omwana kwasoma. Ago gonna ge muwulira ga buto, so saagala onyome amasomero gaffe agali wano gonna gatendeka bulungi abaana. Omwoleso guno okugezaako okukwatirako ku bazadde olw'ebisale by'amasomero ebyekanamye obutasobola kuweerera abaana baffe ng'ate babadde bakkiriza okwewaayo n'okwerekereza abaana baffe basobole okusoma. Awo twebaliza amasomero gonna agazze okuwolesa. Mwebale kino kye mukoze. Erinnya eryange Zennalumas Hadija. Balamusizzaako abalaba TV yaffe eno oba omukutu guno. Amannya gange nze Musumba David Manongo, omukulembeze ekkanisa eyitibwa Anointed Healing Church. Tusangibwa e Mukono mu kibuga ky'e Wantoni. Njagala okulamusaako abazadde mwenna abalina abaana bagenda okuzzayo abaana ku masomero ku Mande enkya okusoma kutandika. Naye bazadde bannange mbakubiriza omuzadde kifo ky'okukuza omwana awaka, noonya essomero erimugyamu erimusaana, noonya essomero erijja mu ssente zo gwenga ggwe essente z'olina, noonya essomero erya ssente z'olina omwana aleme kutuula awaka. Tulabeko abazadde nga batuuza abaana awaka n'agamba omwana wange sinnafuna fiizi, naye nga fiizi gwayogerako nga mungi olw'okuba oyagala essomero eryo omwana kwaba asomera. Noonya essomero erifiiti nga mu ssente z'olina omwana asome. Ate nkubiriza abasomesa abaana baffe nga bakomawo mukwate bulungi abaana mubateekemu empisa. Omusomesa beeranga muzadde, tokoma kusomesa busomesa mwana mu kitabo oba ku blackboard, naye omwana muyigiriza empisa. Omwana nga bw'alina okweyisa mu bantu, bw'alina okukwata abantu abakulu, bw'alina okukwata abaana banne. Abasomesa bamukoma ku blackboard kwokka, temulina kirala kye muteeka mu baana. Naye ffe twakulira abasomesa baatusomesanga ebintu bingi, nga batusomesa n'engeri gy'olina okweyisa awaka, engeri gy'olina okukwatamu bazadde bo. Abasomesa baffe mukwate bulungi abaana. Bw'oba olina ekyakunyiizizza obusungu tebumalira ku baana. Ate n'ekirala ka disipulini akatonotono nako tekagaanibwa. Omwana omuwa ka disipulini akatonotono, omwana n'abanga asobola okumanya nti kino kikyamu, sirina kuddamu kukikola, kino sirina kukikola. Head teachers n'abasomesa tugoberere amateeka gavumenti bye yataddewo, tugagoberere. Endwadde gyeziri, endwadde ziringa bbiri ndowooza sofa ze baakwogerako, so tugoberere amateeka gavumenti gene abatuwadde. Abaana bantu tusobole okuba nga tubafaako nnyo obutafuna birwadde ebyo. Abaana babeere bayonjo, ku masomero kubeereko amazzi, sabbuuni abeerewo, abaana banaabe mu ngalo. Tuba ku ssomero ng'avudde ewaka anaabe mu ngalo, anaabeko ne sabbuuni, aleme kuba nga ate oluusi akwasa banne abalala obulwadde. So twegendereze nnyo, gavumenti ereme kuba nga ate eteekawo embeera endala enaatukosa.